sister wange ate kitwaye nti mulamu wange abanga mulamu wange nali nsoma nga mbeera wuwe nga mbeerawo ne sister wange nga yandabirira sokoleke mu bufunze wali obeera wa sister wo nibeera wa sister wange sister wange yandabirira yampeerera okuva obuto kuba mami yafa ndi muto ne dadi yennyabo tuuka mbanga ntumaze senior 5 awo ntandise okusoma nja kusaba oyongereko ku ddoboozi ng'omwami yatandika okungulyanga ebirabo kale nga nze mmanyi sister wange yakola ki yakwata n'abimuwa n'abintuusaako ndanga kigenda mu maaso ngenda okulaba ate atandika okujjanga mu luumu yange nga mu luumu yange mwajja kale nga nti ogamba sister wange nti omwami wakola ki ajja mu luumu yange lwaki tewamugambirawo omulundi gwe wasooka okulaba omwami ono ng'ajja mu luumu yo lwaki tewagamba muganda wo engeri gye nali nkuze nga sister wange ayinza olowooza bintu bingi oba nti njagala kyakayinza ki mu maka nentya okwogera nembaako omukwano gwange gwekinyumizaako omu nangamba tokyogera sister wajja kiraba bubi ajja lowooza olinako wakinyumiza nagala toyogera omukwano gwange nali nsomeranga kati nekigenda mu maaso ntuka mu senior 6 sokoleke emirundi gye yasooka nga wajja mu lumu ng'akola atya kwalinga kunkwatirira bwati nga njagamba sawa mmeka olwo najjanga osanga mukaaga ezekiro nga mukyala we mwali mu kisenge oba nga taliiyo mukyala yateranga obeeramu ng'aleka mukyala we mu kisenge ayinga nawo mumanya ebyabasajja najja mu luumu yo yange kati omukyala bakubasanga mwali badde mugamba muti walikoze otya ggwe nga tewakimugambako wakimukweka atazze abasanze mu luumu n'omwami we abula naye nayisimayinza kitandika kyogera kati omwami n'agenda mu maaso kangeri nayisulamu namuntu yenna muki mu luumu yange ng'abaana tewali mulumu wali osulamu wekka ate abaana bali tebalina abaana bali basomeranga mu bisulo bali mu bisulo kati ekyatuuka ekiseera nensoma kale ngeri omwami yagenda mu maaso embeera ye ekyaliwo nga wajja mu kisenge naye nga tewali kyali akozeko kyamako nga mugamba sisita wange soko mbulire nga wajja kule nga akukwatirira jesi nga akukwatirira hawo atya kale era nga akukwatira nga akufiringa nga onagamba nti akukwatirira mu mabeere ng'ejjoba nti osuze mu night kati awo gwenga oba okola ki mu kaseera ako nga naawe osirise ogumye bakukwatirira kale yagamba nga tokyogera nga naawe otaddewo nedda naye bakuntu okwefubako n'ogamba okole bwoti nengeri gy'ogamba nti ali sister wange wanakikola ki wanakiwulira mulungu nosirika maama ne bakwatirira nesirika n'onyumirwa sanyumirwanga wanyumirwa munnanga ate munnaye bwobanga tewayogera nga wakisirikira no nali simwagala era nga sanyumirwa kubeera omuntu gwatoyagala sakola kisanyumira kintu ekyo kale nebutuka ekiseera nensoma namasi nga ndi mu senior 6 awo nenkola buli kimu nentuuka ekiseera yabaza lumu sister wange agenze ku mulimu nadda ewaka ye ng'omwami yakola yadda ewaka yansaba ngenda okunaaba najja mu bondi mu kinaabiro nankozesezaayo nenvayo sokole sister yali taliiwo sister yali yagenze ku mulimu nga n'omwami yagenze ku mulimu nga n'omwami yagenze omwami yadda buze ewaka nti kati ekibaza nti sister wali obeerawo ewaka nga nkomya wendiyo ebibuzo biwedde ndi mu vaaka wali mu vaaka wali tosoma ng'oli waka nakadda ku ssomero omwami tebannadda kuva ku masomero omwami najja mu kinaabiro nankozesa nakwata oba byali bya bulungi mwateesa ate twateesa kubasa twateesa twali badde waligambye otya nedda wakati era kyenyina okwogera bwentyo nti yankozesa sijjaga nti kuka yankwata watwayise okukozesa mu bufunzi kubanga naye saagadde sakyali nali njagadde twali tulina obeera muki muluumu wakola otya mu kaseera ako bwewamulaba nga ggulawo lwaki teweerwanako ng'omuwala oba n'odduka n'okuba enduulu lwatuka nankwata omwa ebityo era nakikutuusaako zemugamba ngenda gamba sisita nga sinakimanyi nti oba nafuna olubuto nembeera wenakimanya wenamugambako neyekyanga soka olimbe odduse nnyo soka otubuulire nakikutuusaako ekintu yakikolera ddala ekikolwa yakikolera ddala buli wali tekikolanga nekolo yakikola mwakikola sikukikola nnyabo yakikola lwaki tewagamba muganda wo kwolwo kale luli wabanga tewali kyali kigenda mu maaso this time akikoze lwaki tewagamba muganda wo anti kati olaba engeri gye nnali nkuze nga laba ye sister wange nkuze ng'ayinza olowooza bindi nti oba twali tweyagala dda nensooka nensirika kati nga simanyi nti watikijja kuvaamu obuzibu nti nyinza ofuna olubuto olw'omwami oyo kigenda kyatwalako ebbanga kigenda olweza nga mwezi lwafunye olubuto
ng'ofunye olubuto ogwo gwe mulundi gwe yasemba oba kyagendera ddala mu maaso gwe gwasooka guno gwe mwasooka okikolera ddala ate bwe nafuna olubuto lwewafuna yennyabo bannange abaami naye kiki ennyo omulabi sofa eyakalaba omusango gwa muwala eyasirika oba omusango gwa baaba atabeeranga wakata atateekinga keya ku muganda we na mwami we oba omusango gwa mwami naye abasajja kale tetuganye muba mukolanga ebyamwe mukole naye ku muganda wa mukyala wo ku mulamu wo obuswavu obwogenda buddawa lwaki temumatira tugende mu maaso mumaze okukola bye mukoze mukazi wattu anti awo mwavaamu olubuto ofunye olubuto kati nga saa kituuza ku sisita wange kuba toli ali mwami we ne mugamba ng'omusajja n'asooka neyeekyanga agamba olubuto sirulwe lwa musajja mulala ne mugamba ati lwa musajja mulala atya ng'ebbanga liringa lyeryo lwaki yagamba lwa musajja mulala wali olina balaba olina nedda kati era ng'ebbanga omuntu onaakola nti mwana akuzeekuzeemu era sooka olowooza nti ki olinayo omuvubuka omulala ne mugamba nedda singa abaliwo nannyinirwo nalimugambye lwaki ngamba gwe ate gwe mulamu wange nenkugamba nga siriwo nabeera ne mugamba tugenda kikola tutya kuba nsobola kuzaalira mwana ng'oli mulamu wange wate oli sisita wange kati nga wetegese kumugamba okyaye sisita sisita wange anti kati kyobola nali mugamba tufune kye tukola sisita wange aleme kubaako kyamanya kati sooka otubuliremu ofunye olubuto temunnabagamba sisita mukyali awo mukyakukuta ebintu biri ensonga zimwasigala mukyagenda mu maaso n'omwami nga mukyakola ebyammwe oba mwabikomya wali ku mulundi guli ogwasooka mukwano Rose yogera tofaayo omwami wa sisita wo wasigala okyali naye mu mbeera z'omukwano totya tofaayo yogera kuba kati wano wazze kufuna magezi na buyambi kale kamutwale nti yakulimbalimba yasigala kyakulimbalimba nga kyakufuna nga oba mukyakola ki wanje bwekyali wasigala ng'okyabeera naye ng'olwo mugendawa mu ruumu yo oba mwatambulako ebweru nalisobola ttambula naye kuba sisita wange nali mutya wali omutya omwami yajjanga mu ruumu yo yajjanga mu ruumu yange yajjanga mu ruumu yo kati awo nga tokyafaayo ng'omumanyidde anti kati awo naye sina kyakukola nali nkyetaaga okubeera okubanga yalina okunfunira omulimu ogenda kwongera ku ddoboozi towulira nti ze njogera nnyo kati bwe sikuwulira yajjanga mu ruumu yo yajjanga mu ruumu yange kuba nasobola ttambula naye tulina lyetugendako naye sisobola kolaki kuba naye nkyayagala obeeraawo nga newenza mu kyalo sina wenyinza ttandikira ng'emami gye yali yafa neddadi n'osigala nga mulamu wo n'omweyanza mu bufunzi si mu bulungi nti namweyanza mu bulungi naye olw'embeera eyaliwo ennyawo kati gwe nga totya nti sisita wo bw'ali kimanyi agenda kukola ki nga tolinamu kutyoko okutya kwaliwo oba watuuka ekiseera nayo n'ofuna laavu ku musajja ono si bwe kiri n'owulira nga naawe omwagala laavu saagifuna wagifuna nze wengambye nti wagifuna nti guli omulundi si gwe gwakoma wabula wasigala ekintu okitwala mu maaso nga tokyafaayo nga bwe wayogedde ye yali atakyafaayo olimba ye yali atakyafaayo watuuka ekiseera n'omwagala nali sirina byenyinza kwogera nti ŋŋambe sisita wange sisita nga era naye yakitutte bulala ye mwenye yalina okwekomako naye yasigala agenda mu maaso yali atakyafaayo tugere mu maaso mufunye olubuto yennyabo kyekyaddako awo kale nemugambakawo nawakana n'agamba nganyawakana omwami sokoleka awo wonna mutuuse ne ku stage efuna olubuto sisita ye talabangawo mbeera yonna ebuzaabuza oba yabibuuzo wakati wo n'oli omwami we nga takomplainingako ku nsonga ezimu kuba ebintu bino banayi tebibula abantu abeeyagala mu nyumba tebabula sisita ye yali mwakizannya mutya sisita obutabategeera kale sisita wange waliko olumu lwejja n'ambuuzaako nemugamba tewali nnyo kigenda mu maaso nakubuuza mbuno ki yaŋŋamba nga ndabawo kale ngaba nti yasobola kumbuuza olina omusajja gw'oyagala nemugamba nedda kuba nkyaso
kale nabako ebintu byambuuza byasanga mu luumu yange nti bino wabijjo mpozi batuga yali aggulira obulabo omusajja yangulira naye nga sinnakimanya nnyo kigenda mu maaso nga mayi sisita nga yabimu anaabentuusaawo n'omuddamu nkyawa mulimba kaki namugambugambye ebintu ebimu kale najja naye okuva ku ssomero yamukwano wange era obudde bwonajja obinona nga sinayinza munnyonnyola kunyinza tandika nti munnyo kyonna kina kigenda mu maaso yennyabo kati sooka otukubemu ekifaananyi ng'omwami ono bw'akoma weewaka ng'otudde wali ne muganda wo ng'agwa akuyisa atya ng'akuyisa atya nga yeeyisa atya ng'akunyigira ku liiso nga muteekawo zisimayiro nga mukola twagala tumanye embeera z'abasajja abo era abasajja naye nga obamanyi era ekituuka ku kiseera ekyo yeekazaakaza n'akibuzaabuza yeebuzaabuzangaawo kale kyeyagala nnyo okutandika okulagawo nnyo tayagala sisita wange kunkozesa nnyo mirimu gy'amaanyi weebityo ng'oluusi sisita wakutuma nga yagaana kale nakiwulira nako nti yali agafuna mukozi akola waka maama gwe omumbejja we tokola mirimu bakumenya baali tebamumenya naye nza okuba ye yali akiraba nga yali akiraba kati kyensuubira nti omwami ono wali otandise omwagala nga gwe bwomulaba ne sisitawo nga bali wali batudde obanga mu mbeera zaabwe nga gwe towuliramu bubi naye sirina buwulira bubi kuba kati nga nze omwana oba nti oli yali sisitange ngono omulamu wange kale ate nalina omuntu nga nze ngemugenda nali njagala okuva nga tukola tusoma omuntu gwe muteekwayo naye yakukozesa obukozesayo ebityo tosobola kuba na feelings ze tosobola kuba na feelings kasita wazifunanga nga bwajja tokuba nduulu ng'okkiriza si bwe ekituba ekyali mufunye olubuto ki ekyaddiriraawo kyaddira kale namugambako nabanga yaganda mugamba ngenda kugamba sisita wange kati engeri yali atya sisita wange nakipanga pangawo naye nempulirako nti ngenda okukola nti ogenda okukola ng'ani yagamba ogenda okukola kale twali atudde n'agamba sisita wange namufunidde omulimu oyo agenda kukola naye agenda kasulangayo ng'omaze omugamba nti noofunye olubuto ye nga maze okugamba omwami wange omwami wo oba omwami wa sisita wo bino ebintu byawule mulamu wange omaze omugamba ofunye olubuto namugamba nti nfunye olubuto nkiyitako ebbanka nga mugamba nti ngenda gamba sisita wange nti nina olubuto nti lwa mwami wo nagamba kale nakikubamuoyogera mpola kiki eddoboozi lyo ttono abantu tebawulira baagala omusango guno bagusale bulungi yogerako nnyo yongeza eddoboozi kale awo sisita wange n'abawo nga kikalakolaki atwala bulabi tasaga nti alowooza kino alowooza kino sisita n'akukkiriza omwami nakutwala okole erwagira awo yalinga mulamu wa sisita wange mwanyina w'omusajja ne bajja ne bampiikinga nti ngenda kukola nti ogenda kukola yennyabo bwe nagenda okukola nali sina olwatuukako olwo bantuusiza mu ddwaliro nga mpulira kujjamu lubuto wane waka bakujjawo bagamba sisita nti no bakufunidde omulimu ogenda kukola nange mu kuvaawo kye nali mmanyi naye bakutuusizawo mu ddwaliro bantuusiza mu ddwaliro kitegeeza omulimu tegwaliyo anti kati awo osama kuba baso naye mmanyi oba kino oba kyali kirina okuggwa yoke ngende enkole batuka mu ddwaliro mu ddwaliro ng'ogenze kukolayo ki nawulira bagamba kujja mu lubuto kale naye kyampisamu bubi naye nga nyina okuguma kibeewo olw'ensonga ono yali mulamu wange kati yalabika bubi mu famire yaffe ewa sisita wange yennyabo kale nekibeerawo naye obuto lwagana okuvaamu lwagana lutya embuto zigana okuvaamu abasajja batugamba nti obuto luganye kale mwagezaako ddujjamu mwakkiriza naawe n'ogenda ne balujjamu bagezeeko ne lugana lutya kale obuto olwayiika ngaeraga nti omuntu abulidinze nekikola kye ntimanyi luvuddemu nettako ebbanga ttono wagenda olaba lukyalimu nga mwewuli kati netubeerako awo alinga mulamu wange tubeerawo ko nali mbeerawo we muganda w'omwami eyanzije waka nti ngenda kukola omuganda w'omwami kitegeeza tewaali mulimu tewakola lwava mu ddwaliro wagenda wooli sisita w'omwami wa mulamu wange nalibadde nga mulamu wange tubeeraawo netuddeyoko mu ddwaliro edda tukigezaako era mugezeeko kulugjamu kalulinga myezi abiri ne lugaana bannaye nga lwali lugumu olwo simanyi nange lwaki lwali lwagaana kale omwami awo n'agezaako n'aŋŋamba kampangisize anzije wani ewa muganda we nampangisiza ennyumba esasako emyezi 3 nga ennyumba yali emitwalo 6 netubeeraawo nembeeraawo naye ng'omwami tekwaki olwo ebintu ebyokukozesebwa kabiki nga byabigula yabigulako naye beera mu nnyumba n'agula nembeeraawo naye teyadda
nembeera ngawo bwentyo n'akulekawo n'olubuto sisita we yajjako okundabako naye nga siina ssimu ebiseera ebyo nga siina ssimu sisita we just ng'ayitako bintu bimu n'akulabako omwami ye nga tagirawo ddala teyagirangawooko ddala yakoma lumu kunteekerawo bintu kubanga salina ssimu kumuwuliriza salina ssimu kuya sisita wange nga siina kintu kyonna nembeerawo nenkuza olubuto naye nga sikyafuna buyambi nembeerawo awo twe lwatuka ne lukula nenzaala omwana waliwo eddwaliro ali ya gavumenti awo kumpi kati ate nga ne mulamu wange yalindi yalina byeyandeeterako ebyomwana ebitwandikibwako ebityo nenzaala omwana kale kyali kiyiseko kisanga wiiki 3 nga kigenda mu mwezi najjako ewaka tata w'omwana omwami olwakujjukidde nti naawe gy'oli najja ewaka tiyandekayo kati mu bbanga eryo lyonna sisita eri mwavaayo amanyi ogenda ku mulimu nga ye tomuwulize nga takubuuza nti nno nga teyebuuza nti nno muganda wange banaalirudde omuli mu kigo gwakola anti ati ekyesamanya oba yabuuzanga omwami kuba kati mwami yazijja ewaka nsina enyinza muwuliriza oba yabuuzanga omwami ng'alina byamulimba ng'amuguma osaamanya kuba naye siina simu ti ayinza naawe tewamuwulizanga sisita siina kubanga ono yakoma okujja yakamala okunfunira wembeera taddamu kujja kati omwana nembeerawo n'omwana awo kati omwana ng'okola otya omwami etugambye teyajjanga oba bwewazaala yatandika okujja yajjawo omulundi gumu sisita waawe najjawo omwana yawezanga ebbanga lya myezi 2 sayi naye naakoma okujja nembeeraawo kale nga siina buyambi omwana ndwala n'ebyokozesebwaka nga tewali nerenti batubanja enyabo nensalawo nenzijjaku wano kwe kusalawo jje wano nzijjaku wano eno munnange yembeera era gy'okyalimu embeera gyenkyalimu era omwami tajja ndwala renti batubanja n'ebyokozesa tetulina n'ebyokozesa temulina omwami mu bufunze omwami yakusuula mu nnyumba era yasuulawo ate sisita we y'omuwuliza sisita w'omwami nakoma mulanga omwana alina emyezi 2 ng'omwana alina emyezi 2 naye taddanga bannange omulabi wa ABS TV ensonga oziwulidde mulindeeko okusala omusango mulindeeko okusalira omuwala mulindeeko okusalira omwami tosalanga gwakawala nga tonnawulira gwakalenzi tukyagenda maaso ne programu ebisinga obungi tugenda kuba nga tubimanya mu maaso awo kati sooka otubuulire mu mukwano ate sisita wo ye waddamu n'omuwulizaako ku nsonga zino kyogamba era paka kati sisita wo tamanyanga biriwo sisita wange yamanya nti nazaala kuba bwe nazaala nambuuza nti tata w'omwana yamanya nti wafuna olubuto n'ozaala tamanyi nawembeera nakubuuza nti tata w'omwana nafunayo akasimu tandika omukubiranga namba naye natambula nayo wamala n'ofuna essimu n'omukubira gye nakubiddeko nambuuza nti tata w'omwana ojja mumanya ajja kujja n'omugamba ojja mumanya maama ajja kujja omulabe naye n'omugamba kuba yali mukulu wange era kyetaagisa omusajja osituka agenda amulabe nemugamba ajja kujja nabeerawo naye kati ntwala omukisa kuba sisita tamanya nti tata wa mwana ate siwasitwa musajja mumutwalira babbaawe kati mba ntwala omukisa ngenda kukusaba oyogereko nnyo nze kubanga bino ebyaleero bannange sisita kuba kati ogambye bulijjo tamanyanga kati oli ku mpewo za wamanya nti wazaala kati oli ku mpewo za ABS TV ensi yonna ekulaba kyemanyine siwaire amawulire galina obba nga gamutuuseeko dda kaakati kyenkakasa mu mbeera yonna agenda kutegeera nti omusajja omuntu omulala yenna agenda kumugamba kaakati ye weetegese kumufa esinga otya ng'akitegedde oluvannyuma lwokuba nti akitegedde nti omwami we munnange wamukola ki wamugabanako kale era ngenda twala omukisa ngeje ndi ku mpewo za ABS tunula wali mu kamera bulungi era twala omukisa ngeje ndi ku mpewo za ABS sisita wange nga mwetondera ng'omwetondera maama era kuba kumwetondera sijja gamba nti mwebaza ku kino ekiriwo mwetondera byonna ebiriwo engeri gyatamanya nti yali bbaawe naye ansonyiwe kuba nange saakyagala nti bbawe kunzaalamu mwana bwe biti ebintu we byajja ansonyiwe
lwaki tewakimugambirawo oluliga ebintu byakatandika nga tebinnaba kutabuka? Anti kati era ebintu byalitabuse amaka gali gagenda kwonooneka olw'okubanza. Kati gagenda kwonooneka oluvannyuma lw'okuba nti waliwo n'omwana nti omusajja yakuzaalamu. Kale yakyawukanamu kati sibeera waka. Kyokka ono omwana mukalukalu ate bannange yeekaza. Owaaye sisita wakusonyiwa? Ansonyiwe munnange ebyaliwo byonna saakyagala. Kati kitegeeza kati omwami ono singa akuwasa ogenda osobola okukkiriza n'ofumbira omwami ono n'obeera mujja wa sisitawo? Kyokumpasa sikirowooza nga akwaba njagala kulabirira mwana wange. Kulabirira mwana wo Kyokka wekiba batasobola kumulabirira nga nze amulina amukwata amuteeke wali bali abalala we bali. Baani? Abalala bayinamu abalala. Ewa muganda wo? Muganda wo alabirire? Anti ayinza obutamulabirira ng'ali nange. Awulo ono omukyala. Kale emboozi yo ensonga zo tuziwulidde maama z'oyagala. Owaaye sisita akusonyiwa? Ansonyiwe munnange. Singa obadde gwe wali musonyiye? Anti kyalibadde kyajja era naali musonyiye. Era waali musonyiye. Mukwano gwange omulungi nkusaba tuwummuleko mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda bbanga tukomawo n'omwami oyo. Omwami oyo nno munnange muyimbi. Muyimbi bano upcoming artist alina ennyimba ze bambi namukubidde essimu nemugamba zeeta ku ABS TV tuzimukubire mukyaze ne mu program abeere nga yeeyogerako. Kati ensonga leero gye twayisemu okuba nti tufuna omuntu waffe namuyise mu mbeera eyo era yatuuse dda okuleeta ennyimba ze. Tamanyi kimulindiridde wano nti agenda kubanga abituulamu. Ne mu kitundu kyaffe ekyokubiri katukomewo naye atunnyonnyole lwaki yakola kye yakola. Omuwala amuwaayiriza oba bituufu? Ye bwe biba bituufu omukyala agenda mumugamba atya? Mu kitundu kyaffe ekyokubiri katukomewo naye tofaayo buli kimu kigenda kuba bulungi. Bulijjo mpulira buwulizi kati ondabyeko ndiko live. Okay, bikwano omukuliko eyo mukuwummulamu okwo tukomyewo n'omugenyi waffe kekana kayimba kaffe koleese tukube busidde bungi bambi olabika oyimbye oli muyimbi upcoming mpano ku ssente z'abayimbi naye oyimba ekitiibwa kya Mukama. Upcoming teriko myaka obeera muyimbi. Amiina. Webale kujja kwano ku ABS TV. Tofaayo mukulu Arafat tuula komawo producer nkwatirako omwami oyo tafuluma komawo otuule wano gwe tofaayo tekina kiki nga bwolabye ono emisinde otaddeko nja kusaba otuule buli kyoyogera kyogere ng'otudde wano. Sandyetaaze kale nsonga ndala zinzijideko ate ziyingirira tofaayo music ye wamuleese ye tugenda mukuba siddi tugira tugiteeka wano gwe don't worry just calm down okitegedde tofaayo mukulu Arafat gyebali kiki nga bwolabye omukyalo noddusa emisinde toli mukakamu kiki akumalako emirembe ye omumanyi omukyalo ono fine omukyala omumanyi ngaani mwami Arafat? Oyo kamuyita omuwala oyo mutwalanga mulamu wange. Omutwalanga naye nga sikyali lwaki omutwalanga butwazi? Mulamu wange naye alina byeyefuulafulamu ebirala bye sitegeera bulungi. Alina byeyefuulafulamu byotategeera bulungi byentankanira ddala.